Kwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde wamu na UBC TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nantuza. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byafunyeyo enkuba era ng'okusinziira ku bino gwe twakuŋŋaanyiza, Arua ye yabadde n'enkuba esinga obungi ewera 11 n'obutundu 4 ate yo Jinja n'ebeera n'enkuba ewera 3 n'obutundu 3. Nga bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo ku ggwanga lyaffe kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebiri mu bukiikaddyo byabadde nga bya kinnyikagobe ate nga ebimu byafunyeeyo ne ku nkuba entonotono. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde obudde bwabadde nga bwa kiddedde, nga kino kyavudde ku sserwandulampewo eziri mu bukiikaddyo bwa Africa okweyongeramu amaanyi era nga zino zasindise omukubo gw'enkuba okusaasaanira amasekkati ga Africa nga mwotwalidde n'obugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ssaako n'obukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Bwe tutya ku mbeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera olunaku lw'enkya olwa-23 nga tujaguza olunaku lw'embeera y'obudde mu nsi yonna, mu biseera eby'okumakya tulaba nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu okuggyako ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale gye tusuubira okufunayo oluwandaggirize. Ate olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyukamu nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubira okufunayo enkuba, wabula eyo nga enaatonya ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu, ate yo mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu, nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okutuuka ku degrees 34, ate Kampala ssaako Mirano ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 28. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 26. Bwe tutyako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira mu Rio de Janeiro awamu ne mu Lagos tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okumyansa okw'eggulu, ate yo mu Addis Ababa tusuubira okufunayo oluwandaggirize. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu, nga n'ebbugumu mu New Delhi tuyisuubira okutuuka ku degrees 33. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weetekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo, sula bulungi.